Essanyu ku kyaki ewa Pastor Bugembe ng'alaga omukyala mu butongole agwagenda okubeera nga awasa. Akatambi kengenda okubeera nga bwentyo nkuzanyira naye nga nkusaba subscribing atanaba kusubscribing nawe atanalikinga video genda maaso obeere nga ogiraikinga. We love you, Jan. Jan mwewunyako okusigala nga ali humble yet she's so blessed. It's a good thing for you girls and boys. She's so blessed, yet she's still very humble and she loves God. You know Jesus, right? Of course. Yes. Okay. You know Jesus. Are you single? Mboliza. Tebana bakumpasa, Pastor. Me too. I'm kidding. Ebyo bye mwagala mugenda. Nayo answer etegeeza ki? Mr. Tari etegeeza ki yo answer? Terevu nnyo oyo nno ye Pastor Wilson Bugembe. Embeera yo abwetyo bweringa bwogirabya akatambi kakyali kawanvu era ngenda beera nga nkakumalirayo weekumire ku vidiyo gwe ayagala okubeera nga okalaba naye nga akapa eyo yatandise okwogeza abantu obwama abantu nga bagamba yandibanga finally Pastor asazeewo okubeera nga agenda setolinga n'akakyala kano kajjani ketuva okubeera nga tulaba mu katambi. Nkusaba likinge o subscribing nawe atanaba kankwongereyo ne ka video. Pastor Bujingo budde buziba tonnaba kwogera ku nsonga za Museveni kuwagira bisiyagana kulya ssente zaabyo. Osirisi toyogera. Pastor Tom Mugerwa kiki? Wabudde buziba mutundo yandibadde yakuttedde omuliro ng'oyogerako nti abane mutusonyiwe tubeetondedde okuva na leero Museveni gwe twagala ennyo ye muwagizi w'ebisiyaga mu ggwanga lino era yasibye ebisiyaga mu masomero kuba zino ssente zino zoolaba ze zigenda mu masomero kulaakulanyizaayo ebisiyaga. Temwogera musirise bwanika. CBS tennakuyita kusuubira mu pulogulamu zammwe ezo ne bamedi nsereko okugendayo munnange onnyonnyole eggwanga nti bulijjo byenjogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi ssentamu bya bulimba then afuta mutuwa accountability ku ssente z'ebisiyaga mubadde nga muzisaasaanya mutya. Ekitegeeza badde nga babawa ssente mmwe ba Pastor Tom Mugerwa mmwe ba Bujingo ba Bwanika okulaba nti ebisiyaga mulina gwe bumisiiga wadde nga ate muli ku ssente zaabyo mulya. Akaseera katuuse bamaze obbalabisa. Bujingo osirise tonyega. Naye luli mukama waffe nga yakava e Bungereza wayogera ku makya mu ttuntu n'akawungezi ng'otumiranga mpeke nga tonyega olalo si lwa Sande. Lwaki toyogera ku bisiyaga mukama wo byawagira byayagala okufa byasuusuuta ng'omwana gwazaala? Lwaki toyogera ku bisiyaga? NBS budde buno mwandibadde kati kye muliko ne pulogulamu etali ya byabufuzi bino bisimanyi bye bipulogulamu byammwe ebyeŋŋamba ebyo kati singa kye muliko. CBS FM round about CBS FM buli pulogulamu yonna mwandibadde muli ku ekyo. BBS besimanyi bi round about bye mwandibaddeko obudde buno nti Museveni agala ebisiyaga okufa. Tinka simire kikinga tonyega tonnaddeyo wammwe bunyolo kunnyonnyola abantu ku nsonga za kulya bisiyaga nti Museveni azaagala nnyo era Museveni n'ebisiyaga bali bati tebatangana kati nga temwogera n'ebbanga lyonna mukisize mukama waffe ku makya mututu n'akawungeezi buli wootuuka mu njiri n'oyogera ekyo muve ku NUP simanyi bisiyaga bawage kati nga temwogera. Please talk munnyonnyola abantu bongere okukyawa Museveni kubanga yasibyewo ebisiyaga mu ggwanga. Yes. Ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Omukulu akansuubire omwewuliriddeko mu katambi ako kenva okulabika nga nkuzannyira. Ebibuuzo bingi naye zo ansa zikyali ntono. Omukulu yategeezezza oba n'abuuza nti ekyamazima ssente ze tulabye wiiki ewedde nga boogerako ssente ez'ebisiyaga eziwerera ddala miliyoni 4 eza dola ani abadde azifuna mu Uganda wano. Kyekibuuzo ekiri ku mumwa gwa buli munnayuganda n'oyo omukulu agwova okulabika nga owulirako mu katambi yebadde ensonga ye ng'abuuza ddala ssente zino ani abadde azifuna kuba mu Uganda tubadde tumanyi nti ebisiyaga byakola ki byawerebwa kyokka wabadde walaga nti waliwo ssente
zibabadde bafuna. Teri amanyi ani abadde azifuna naye nga zo zibadde zifunibwa. Kakati oyo omukulu yagenze maaso n'abeera nga agamba Pastor Bujingo n'abalala abali basojja Bobi Wine ku nsonga z'ebisiyaga baveeyo neera boogere nga baavuma musajja. Nga bavuma Bobi Wine ne bamulangira ebisiyaga ne bamulangira buli kimu kati babagambye ne kati muveeyo mwongere muvume Bobi Wine buterevu kankwongereyo n'akatambi nenga nkusaba subscribe nga atanaba nawe atanalikinga video gena maaso boti oberinga ugiraikinga. Njagala kunenya UCC nga tanaba kwogera ku mainstream naki ku TikTok kulika abaana nga bola Winnie wa Mami kamogene erinnya bakoze kyamaanyi okwonona bawala bannabwe nga babalaga nakana akawala ke bale bagamba ndi kayimba nezere kayimba sikamzimanyi kagenda ku social media kaliwa mwana bagamba muyimbi ki piwa pinki biki nakugamba nze okuyimba kwa wana abayimbi abasinga betunda namba y'abayimbi abasinga tebayimba bajja mu audience eyo nga bw'ojja ba audience nke baddemu abantu 5 abasajja baba bali mu 10 kinana kyo kijja kumwambala beera kyobola bayimirire nowe bati gwe teweewuunya omuyimbi ekimuyimiriza no juka stage beera waggulu ate n'ayambala mini ate n'ayimirira wano ate n'ayimirira bwate bisami kati waliwo mukwano gwange Sasa Brighton mwagala nnyo abuterevu nnyo embeera yo ekyakutte wansi ne waggulu oyo nno ye mukyala Jennifer Fulufiga Nakangu bikansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga bwotyo omwewulirirako kakati nno wandibanga waliwo olutalo olugenda maaso mu makati g'omukyala Jennifer Fulufiga nga kugase ne mwana muwala omuyimbi Winnie wa Mami. Olutalo luno tetumanyi wa ajje lwatandikira naye nga we twogerera adwo lukyagendera ddala mu maaso. Akakati omwana Winnie wa Mami ayina live emu mbu gye yaliko n'agenda ayita Fulufiga mbu fulungu. Ekyo ekigambo okuva lwe yakyogera mazima ddala kyaleeta obuzibu. Mukyala Fulufiga yatabuka era munyiivu nnyo nga bw'okiwulira eryani eri Winnie wa Mami. Kigambibwa nti era Fulufiga mbu ye yasooka okulumbamuko ng'alumba Winnie wa Mami naye ennumba ye teyalumba bubi nga bwe tumumanyi bw'atera okulumba kuba ye bw'akuggulako olutalo abeera aluguddewo. Kati yalumba mu mbeera eyali ennungi mu mbeera ey'okugezaako okubuulirira Winnie wa Mami ekyanyiiza Winnie wa Mami n'abakola ivemu gye yakola n'agenda mu kifo ky'okwogera Fulufiga n'ayogera fulungu ekigambo ekyanyiiza ndowooza Fulufiga era Fulufiga kyovulaba mu katambi ako omulabye nga ali bita munyiivu nnyo eri omuwala ono Winnie wa Mami. Kakati omukyala ategeezeza mu katambi k'ova okulaba nti UCC nga tennaba kubeera nga etabukira nnyo bayimbi yandibadde esooka n'ekwata ku baana ng'abo ba Winnie wa Mami n'ebayigiriza essomo n'ebazzaamu empisa ng'olw'ensonga bali mu kubeera nga boonoona abaana ababeera ku yintaneti bali mu kwonoona abaana abawala. Omwana bw'alaba Winnie wa Mami engeri gy'ayambaddemu engeri yagenda kugikoppa naye yegomba okwambala bw'atyo. Omwana bw'alaba engeri Winnie wa Mami gy'akunamamu n'abalala bagenda beera nga bwe batyo ebabikoppa. So Fulufiga ategeezezza nti UCC yandibadde munange ensonga zino ezeenyigiramu n'ekwata ku baana nga ba Winnie wa Mami n'ebazzaamu disipulini. Kakati ye embeera bw'etyo abweyimiridde naye nga bo ba social media in-laws bategeezezza nti ekyamazima Fulufiga byali mu kwogera byonna bituufu. Nti byonna byali mu kwogera bituufu nnyo nga bw'okiwulira nti era Winnie wa Mami yakoze bubi nnyo okubeera nga ayogera ku Fulufiga nti ekintu bwe kityo babadde tebakimusuubiramu nti era takimanyi nti omukyala Fulufiga asobola okumukomya ne Kaliyayi asobola okubeera nga agikomya. So Winnie wa Mami bagenze maaso ne bamulabula obutatandika na ntalo na bakyala nga Fulufiga kuba abo otandika nabo entalo olina making sure nti osobola ommalako. Bw'obanga oli wa bigambo bitono obanga oli mutiitiizi obanga okaaba mangu totandikanga na lutalo na mukyala nga Jennifer Fulufiga kubanga abo otandika nabo olutalo omanyirawo nti terujja kuggwa. Ate basobola okukola ebintu bingi nnyo okugezaako okusobola okulaba nti bakutamya
endongo kati nga bw'owulira omukyala Fulufiga agambye UCC eveeyo kati bw'atandika okuteekako akaliro akafaanaganako bwe katyo kaba kaweddemu. So ba social media in-laws bategeezezza ddala ekya Winnie Wamami okuddamu Fulufiga oba okumuvuma okumuyita erinnya nga Fulungu kyabadde imbo tekyetaagisa era yandibadde atakikola. Embeera yo abwetyo bwekyali lutalo mu makati ga Jennifer Fulufiga ne Winnie Wamami. Ninga nkusaba subscribing atanaba akusubscribing amawulire tukyakumaona mangi nnyo ddala. Naawe atanalayikinga video genda maaso bwotyo obirenga ogirayikinga tubirenga ekintu bwetyo atukikwasaganya malidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.